Nkwaniriza nateera mu kitundu kyaffe kino mu kitabo kya Songi the Mustard Seed ekya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Ekitundu kyaffe ekiwedde twakomye nga musajja mukulu BINAISA awereddwa ekifo ky'obukulembeze nga zembigire bya Yusufu Lule. Nga ni musajja mukulu Museveni akyali Minister wa Defense. Museveni agamba nti mu kusooka baali balowooza nti bagenda kusobola okukolera ddala bulungi nnyo ne BINAISA ono. Twabula mu kaseera akaali katono nnyo ono n'atandika okubeera ng'akola bibye. Nti BINAISA y'okusinga yali ali mu ddiiru za bizinensi ng'ensonga z'eggwanga tazifaako yadde n'akamu. Nti ekyokuba nti ono yali mwogezi mulungi nnyo wabula teyali muntu ali siriyasi ku bizibu ebiruma eggwanga akadde ako. Nti mu State House buli kaseera yafunanga abagenyi kyokka ng'abagenyi be yafunanga baabeeranga mu nsonga za bizinensi. Era nti ekizibu ekirala ekyaliwo kwe kubeera nti musajja mukulu ono yali tasobola kubeera ng'ayimirira ku magulu ge n'abeera ng'asalawo ensonga nga bwe zirina okusalibwawo eziruma eggwanga. Nti ekyokulabirako kwe kuttibwa kw'abasiraamu mu disitulikiti y'e Bushenyi. Nti abasiraamu bano battibwa ne bannaabwe ab'oku kyalo era nga kigambibwa nti omuntu eyakumamu omuliro abakulu bano okutta bannaabwe baamumanya. Nti kyokka Museveni bwe yategeeza BINAISA nti omusajja ono yeetaaga okubeera ng'avunaanibwa, BINAISA yasirika busirisi n'agaana okubaako ky'akola. Nti mukadde kano BINAISA ali mu kubala okukozesa omusajja ono mu kaseera akajja mu maaso okubeera ng'amulwanira entalo bw'anaaba ng'atuuse okulwanyisa abamu ku bantu abava mu kitundu eky'e Bushenyi. Obulyake, okuteebereza, effutwa n'olugambo bye byali bijjudde mu ggwanga akaseera ako nga tewali mulimu gukolebwa. Nti akadde ako tewaliwo oluguudo na lumu luli mu kuzimbibwa era ng'emmwanyi eziwererako ddala zaali zibbibwa nga zikukusibwa okutwalibwa ebweru w'eggwanga ng'ebyokwerinda byongera kwonooneka buli kadde. Era nti kyali kiseera kino abantu abasinga obungi mwe baabattira okwali no Dr. Obache, Dr. Jack Barrow tekako ne Kaija Katula mwe yali omusaveya. Museveni agamba nti baakolanga okunoonyereza mu misango gino gyonna kyokka buli kaseera babeera banaatera kumpi okumaliriza okunoonyereza ne wabeera wajja okugiyingiramu. Era nti BINAISA baamutegeezanga kyokka n'agaana okubaako ky'akola. Waliwo n'okuteebereza nti okutta abantu kuno kwali kweyongera kwali nga kwa nsonga za byabufuzi ng'abantu abamu kino baakikolanga okubeera nga basiiga enziro abakulu bano aba UNRF okubeera nga balemererwa. Nti wabula kabeera Lule yadde BINAISA tewali yakkirizanga Museveni ne banne baali mu nsonga za byakwerinda kubeera nga bakola nga bwe baali balabye okutereeza ebyokwerinda. Nti bano baali balowooza singa banakkiriza Museveni ne bannaabwe okubeera nga bakola emirimu gyabwe okumalawo ebizibu ebyaliwo kyali kijja kubongera amaanyi ate ng'amaanyi ago bajja gakozesa babajje mu bifo byabwe bye baalimu. Museveni agamba nti embeera yo yali egenda mu maaso n'okusajjuka mu kaseera ako naddala bwe kidda ku nsonga z'amateeka. Nti abamu ku bo bwe baagezangako okubeera nga banokulayo ebizibu bino bannaabwe baatandika kampeyini ez'okubeera nga babalwanyisa ne bategeeza nga Museveni bw'ayagala okubeera ng'ateekawo eggye erirye. Eggye lye baali boogerako be bavubuka Museveni be yali yakuluutinga mu kaseera ak'okulwanyisa Idi Amin. Nti era abavubuka bano be baali bafuuse ekizibu eri abo abaali balwanyisa Museveni ono nga balabira ddala Museveni agenda kubakozesa ate asobole okubeera nga balwanyisa. Nti eggye eppya ery'eggwanga lyali lirina okubeera nga liteekebwateekebwa nga bagatta abakikosi maalum tekako n'abafronasa. Nti kyokka kino tekyakolebwa nga n'abamu ku bapya be baali baakawandiisa ne babatwala okutendekebwa. Bwe baamala okutendekebwa bano tebaabayisa. Museveni agamba nti eggye eppya lino lyali lirina okuteekebwawo olw'ensonga nti eggye lya Idi Amin lyo lyali limaze okuvaawo nga ne basajja be badduse mu mambuka g'eggwanga. Tiwabula kino tekyakolebwa olw'ensonga nti ebikozesebwa byali tebiriiwo. Tukubalwanya akenda musajja mukulu ono be yali yalikuluutinga abalwanya abawerera ddala 4,000 be baasobola okubeera nga bateekebwa mu ggye eryali litondeddwawo erya UNRA. Bwe batyo ne babatendekera e Kabamba, Mubende, Nakasongola teekako ne Masindi. Nti olw'okuba ng'oyita ojja okuteekako ne banne baali beeraliikiridde olw'eggye lino eryali lizimbiddwa nga teririna kyekubirawo amawanga. Oyita Ojjoko yasobola okubeera ng'afeera Abatanzania abaali tebannaba kutegeera mbeera mu ggwanga nga bw'eri. Era ng'enteekateeka y'okuteekateeka eggye eppya bano baagiyingiramu ne bagenda mu maaso n'okugitattaaganya. Nti ekyokulabirako
abamu ku bavubuka abato batandika okubayita Abanyarwanda bwe batyo ne babagoba mu magye. Bano bwe batyo bakwatibwa ne bateekebwa mu nkambi ne babalekayo nga tebabawa mmere n'ekigenderero ekyokubeera nga bano beetamwa badduke mu magye. Era oluvannyuma Oyito Joko n'atandika okubeera ng'awandiisa abalwanyi okuva mu mambuka g'eggwanga mu ngeri emenya amateeka nga bwe baali bakola mu myaka gy'enkaaga. Olwo mu Novemba 1979 BINAISA ayita ku radio n'alangirira nga musajja mukulu ono Museveni bwe bamukyusizza. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Olwo mu Novemba 1979 BINAISA ayita ku radio n'alangirira nga musajja mukulu ono Museveni bwe bamukyusizza okumujja mu Ministry ya Defense ne bamutwala mu Ministry ya Regional Cooperation. Musajja mukulu Museveni agamba nti kino bakikola kagenderere okubeera nga bajjawo abalwanyirizi b'eddembe mu gavumenti. Museveni ne banne baasalawo okubeera nga bagenda mu NCC okuwakanya ekyali kikoleddwa nti wabula ne NCC yali ejjuddemu bantu abataalina kye baakola mu kununula eggwanga. Museveni agamba nti kaali kaseera kazibu eri BINAISA okubeera ng'alwanyisa Museveni nti kyokka oluvannyuma yasobola okubeera ng'asikiriza abantu abaali bawerako ne basobola okudda ku sayidi ye. Era okukakkana nga musajja mukulu ono BINAISA awangudde, bw'atyo omusajja mukulu Museveni n'asigala nga talina kyakkola okuggyako okugenda mu Ministry ya Regional Cooperation weewaawo nga yasigala nga ye Vice Chairman wa Military Commission. Nti ekikolwa kino eky'okujja musajja mukulu Museveni mu Ministry ya Defense kyali kirowoozo ekyaleetebwa gurupu y'Obote nga bakozesa BINAISA, Paulo Muwanga teekako ne Oyito Joko. Nti era mu kaseera kano Obote yali tannadda mu ggwanga lya Uganda paka mwezi ogwokutaano 1980. Nti era ekikolwa kino y'emu ku nteekateeka ezaali zitandise okubeera nga zikolebwa okulaba abakulu bano nga bawamba obukulembeze. Era nga baali bakimanyi nti singa musajja mukulu ono Museveni asigala nga yavunaanyizibwa ku defense kijja kubabeerera kizibu nnyo okuwamba obuyinza. Era ng'okuggyibwawo kwe kyali kyakubawa ddembe okubeera nga bakozesa amagye nga bwe beetaaga okusobola okulaba nga UPC etuukiriza ebiruubirirwa byayo. Enteekateeka ya bano yali yakulaba nga bawamba obuyinza nga bayita mu kalulu ak'ekimpatiira ke baali bateekateeka. Wabula okubala kwabwe kwali kukyamu nnyo nga balowooza nti singa bamujja mu Ministry ya Defense tajja kusobola kubeera nga abaako kyateekateeka kyonna. Museveni agamba nti bwe yagenda mu Ministry ya Regional Cooperation waliyo emirimu mitono nnyo gy'asobola okubeera ng'akola okuggyako okutandika okuwandiika ekitabo kye kino ekya Sowing the Mustard Seed. Museveni agamba mpozzi ekirala kye yakola kwe kubeera nga wakanya enkola eya Ambridge. Professor Ambridge yali ava mu ggwanga erya Switzerland nga yali aleeteddwa okubeera nga amawanga gali mu East African Community geegabira ebintu byago oluvannyuma lw'omukago ogwo okubeera nga gwali gugudde mu 1977. Enkola omukulu ono gye yali akoze yali sinnambulukufu bulungi nga amawanga agamu gagenda kutwala ebintu bingi ate amalala gatwala ebintu bitono nnyo. Kino kyali kitegeeza nti Uganda egenda kukomekkereza ng'efunye ebintu bitono bw'ogeraageranya ku Kenya ne Tanzania. Ng'ate mu kusasula amabanja amawanga gonna galina kubeera nga gasasula kyenkanye. Museveni agamba nti yawakanya enkola eno bwe baali mu meeting mu Arusha mu January 1980 era nti oluvannyuma yakitegeera nti enkola eno yakyusibwamu bwe yali ng'avudde mu ministry eno. Museveni agamba amazima gali nti BINAISA akaseera kaatuuka n'abeera nga yawukana ne UPC. Amazima gali nti BINAISA yagwa mu bukodyo bwa UPC bwe yali ereese okubeera nga bamukozesa. Wabula kino kibeera tekimuggisaako musango olw'ensonga nti abeera yateeka ettaffaali mu bukodyo bw'Obote bwe yali aleese obwefutwa. Amazima gali nti BINAISA yagwa mu bukodyo bwa UPC obw'okubeera nga bamukozesa okusobola okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Wabula akaseera kayitawo katono nnyo bano ne batandika okubeera nga buli omu akozesa munne. Abantu b'Obote baali bakkiriza nti bali mukozesa BINAISA okusobola okubeera nga bangwiriza enteekateeka zaabwe ez'okutwala obukulembeze. Kyokka nga ne BINAISA
naye muli akimanyi nti ali mukozesa abakulu bano okubeera nga yenywereza mu buyinza. Ngono kino yakikolanga ng'atirimbula banene mu militale teekako mu bannabyabufuzi. Bino byonna musajja mukulu Museveni yali abiraba ng'ali mu Ministry ya Regional Cooperation era ng'akimanyi nti tebigenda kuwangaala. Nti era mu kaseera katono nnyo waliwo okulwanagana wakati wa BINAISA, Paulo Muwanga teekako n'Oyito Jok. Mu February wali ku 9 BINAISA yagezaako okubeera nga akkakkanya Paulo Muwanga bwe yamusindika mu Geneva okubeera ambasada wa Uganda. Kyokka Muwanga yagenda mu NCC okubeera nga awakanya kino era oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo omusajja mukulu BINAISA baamugamba abeere nga akkakkana ensonga eno agiveeko.